Yes, gwakyali ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nnyongera okwebaza okubanga weekumira ku Projan Media TV. Rashid okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Fiona Malaika tukwagala nnyo. Daffy Dalton, Sharon Canowell, Caroline eddala sobola disoma bulungi naye nga Caroline atukuherwe webale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Hope Justin okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Saida Nakandi Farida, Nina Zawede Olivia, kulaba Winfred Jolie, n'abalala basharon abalala gye bali ayo Sharon endala linnya siitegeera n'oyo Guy simanyi oba Guy oba muwala wabula alina erinnya lya Kiwalabu atera commentinga nnyo wabula mbadde nsaba omuvunuulyeko erinnya lyo mu lulimi lwensobola okutegeera sobola okuba nga tukikwasaganya n'ababiri gwe commentinga nnyo ate ofollowinga nnyo Projan Media TV webale nnyo. N'abalala bangi Team Oman, Team Jordan, Team Saudi Arabia, Team United Arab Emirates, Team USA, Team Canada mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Abalala balayika bayinza n'okuntuga ab'e Makerere mbusibatumira nnyo Makerere Team Makerere Kikoni mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Team Kasokoso, Team Kireka mwebale okwekumira ku Projan Media TV. Simanyi naye ekiri mu Uganda kitiisa ate kyeraliikiriza okubanga David Lutale mabegakaawo yayimba oluyimba ensi yaffe si bwetyo. Amakulu agali olwo oluyimba ndooza omusajja yali mutuufu oyimbako olwo oluyimba kuba ekigenda maaso mu ggwanga lyaffe si kirungi. Omwana ow'emyaka 5 eyabuzibwawo ku Mande y'eno wiiki ewedde yazuuliddwa nga atiddwa mu bukambwe mu district y'Embarara municipality. Ono omwana gy'abadde asibuka nga amanyiddwa nga Clinton Amanya ng'era maama we amanyiddwa nga Doreen Musimenta. Ya omwana yazuuliddwa, maama we alina emyaka 29, omwana alina emyaka 5. Can you just imagine owamba otya omwana wa munno ow'emyaka 5 ebujje ng'eryo liba likoze eki liba lina kibi ki mu nsi. Omwana aba atuuse kola kibi ki mu nsi ki ekiba kittisa oyo omwana. Kati gwali ku live chat yaffe genda awo ngambe ki ekiba kivaako omuntu okubanga asobola okutugulula omwana ow'emyaka 5. Kwaki oba tolumba muzadde waba yakunyiiza omuzadde gwe otunka naye maama w'omwana Musimenta Doreen alumiriza omu ku batuuze gwe bayita Nelson Kafuma okubanga yali mabega w'okutta omwana we era poliisi yavuddeyo yonna gyeri nezuula omulambo gwazuuliddwa nga gulina ekigoye mu bulago kiraga nti yatugiddwa butugwa omwana ebujje erigye emyaka otandika otya ottuga omwana ow'egye emyaka. Abantu tebakyalina kisa mu mutima, abantu tebakyalina kisa era poliisi yakutte Kafuma nemutwala ku poliisi n'omulambo gwatwalidda mu ggwanika y'Embarara eddwaliro ly'Embarara. Poliisi nga bweyongera okunoonyereza ekyavuddeko kale temulina okubeerawo oba nga kituufu Kafuma nga maama w'omwana wagezaako okugamba poliisi nti oyo yenyigidde mutemuuli omwana we kituufu ddala Kafuma yenyigiddemu oba poliisi kyegezaako kati okunoonyereza naye kyonna ekinaaba kivuddeyo ku story eno tugenda kuba tukikutuusaako wano butereevu ku Projan Media TV. Jjukira ffe stories ze tukola tetuzikomya wano tugezaako ne tuzirondoola paka bwe tuzirinnya ku nfeetewa okubanga tukuwa eyo information nyini gye weetaaga wabula nyongera okujjukiza tetuwa mawulire gokka ffe tukola ebintu bingi videography, photography, tukola corporate events, tukola ebintu bingi, tukola obulango. So osobola contactinga ku WhatsApp number yaffe 0702 07 1951 okusobola okubanga tukikwasaganira awamu. Nze nagamba Projan Media tetuli ffe Projan wabula we are family. Naawe gwatulaba commentinga buli kaseera you are part of Projan Media. Webale nnyo okusubscribinga, okucommentinga, okulikinga, okusharinga, kubiriza banno basubscribinge, balikinge, bakommentinge. Wa endowoozayo tugenda kuba tugitegeera oba ensi yonna egenda kuba egitegedde endowoozayo naawe obeere nga olina kyocontributing mu bintu ebimu ebigenda mu maaso wano wakati mu ggwanga lyaffe. Gwali wabweru w'eggwanga era oba osobola okugasa eggwangayo ng'era eyo gy'osinzidde okubanga okommentinga ku stories zaffe kuba zino stories zaffe si nti oba lugambo wabula byebino ebintu happeninga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu community ze tubeeramu. Mwebale nnyo subscribinga, likinga, commentinga.